ya okutwaliza wamu olwaleero njakadde tusome ku byembalirira naddala ebikwatagana ku byensimbi tukiyite embalirira finances. Kakati omulamwa gwa leero guyimiridde ku kintu nti waliyo abamu ku mmwe oyinza oba oli munnabya bizinesi, oyinza oba oli munnabyanfuna, oba ng'oli muntu kinnoomu muvubuka oyagala kuva waka okola naye weebuuza akasente kenkola bannaye nga kampitamu buyisi kagenda wa? Naye nga tetunnagenda mu maaso, waliwo ebintu biri bisatu omuntu yenna ali eyo by'olina okumanya ebitwala ssente eri ggwe omuntu, era ng'ebintu bino bye bino wammanga. Ekisooka, ebyetaago. Kino kigenda kukola amakulu gwe njagala akavidiyo kano okawa obudde paka mu ddakiika esembayo ojja kumbuulira. So ebyetaago bino bye biriwa? Edda bwe twasomanga baatugambanga needs are the things you cannot live without. Kyenjagala okukozesa saagala bikalubya. Ebyetaago bye ebintu nga tosobola beerawo mu bulamu bwo nga tobirina. Era ekisooka y'ennyumba. Ebyobulamu, health care, amazzi awamu n'amasannyalaze, emmere, ensangi zino bayongerako n'ebirala nti insurance kintu kikulu nnyo awamu n'okusoma. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, ekitwala ensimbi zo ng'omuntu ze wants. Era okwongera okugondezaamu wanti kyeki byebyo ebintu by'osobola okubeerawo mu bulamu bw'ensi eno nga tobirina wadde obyetaaga. Oba kikola amakulu. Ekyokulabirako, akasimu akapya, naddala mu abaagala ku iPhone ne Samsung, akamotoka akapya, abavuzi ba Subaru mbalaba gye muli buli bangi, kyomumanyira ku oli olaba. Bamaama, kawiigi, akaviri akazungu ako okooye kaweke. Ekyokusatu oba ekyokuna, TV oba radio. Era abavubuka naddala mu abatandika okweyiya. N'ebirala bingi situjja kgenda wala. Nga sinnaba kubuulira kyakusatu, njagala onkolera ekintu kimu. Njagala ombuulire enjawulo eri wakati wa need ne want. Ntegeeza mu comment section wammanga awo. Njagadde mmanyi. Kubanga sigaanye tuli mu kuyiga naye nsaba naawe onjigiriza. Kaakati ekyokusatu eri ebyo ebintu ebitwala ensimbi zo ye okutereka ensimbi, okuinvestinga ensimbi oba okuzaazaamu, n'ekirala ng'emabanja, debt. Wano engeri gye zigendamu naddala mu abateeka mu fixed saving account, tukigambe nti banka. Kuba bw'oziteekayo tokkirizibwa zijjayo mpaka ng'ebbanga ligereddwa, era bw'ozijjamu n'oziteekayo z'olina mu nsawo ziggwawo. Bwe tujja mu investment, eno tugambe ebeera bizinensi. Si buli investment nti ezaalirawo amagoba, era mu ntandikwa biba biralamukko nti oteekamu n'oteekamu. Abamu bw'okikola obubi ne zifa, abalala bw'okikola obulungi n'ofunamu, naye era kitwala akadde. So bizinensi. Then ekyanibadde ekikulu ennyo ekikulu ennyo eri buli omu, si nti okola mu banka, si nti okola mu ofiisi ya pulezidenti, si nti okola mu mirimu gya bulijjo okoota okola ki, ye mabanja. Era engeri gye gakutwalamu ssente nti osobola okulwaza n'ogenda ewa Kimuli n'omugamba munnange mbulayo ebiri, sirina ssente essaawa zino naye omwana mulwadde, so ge mabanja.
kati engeri gye kitwalamu ssente zo ogasasula. So nga tumaze otegeera engeri zino essatu ssente zaffe gye zigezaako okutuyitamu mu nsawo, njagadde tutunuulire etteeka ssemateeka buli muntu yenna ali eyo ng'akooye ssente omuyitamu obuyisi lyandigezezzaako okuteeka mu nkola. Mateeka mangi era oli wa ddembe gwe gikyusaamu okusinziirira obusobozi bwe buli. Era etteeka lino ly'etteeka erigamba 5-3-2. Yenna eyalikola bw'atyo bwe yaliyiga. So oli wa ddembe okusinziira ku busobozi bwo, either osobola ogifuula 7-2-10, osobola ogifuula 5-4-10, oba ogikyusa engeri yonna okusinziira ku busobozi bwo. Naye katunuulire ku tteeka lino. Etteeka lino kye ki? Gwe wenna atamanyi etteeka lino, etteeka lino lyeri. Etteeka lino ligamba nti ku nsimbi z'oyina oba ku musaala gwo gw'osigazza, kitwaniise salary, gezaako okukwata ebitundu 5 ku salary w'oyo obiteeke ku byetaago byo. Era okwata ebitundu 3 ku salary oyo obiteeke ku wants oba byeyandiyagadde. Ekyandisembyeyo by'ebitundu 20 ku salary oyo obiteeke kuyinza okutereka ssente, okuzaazaamu ssente mu bizinensi, oba okusasula amabanja go. Giriteeka mu bulambulukufu oba mu bufuutifuuti. Jjukira naggambye buli nnamba eri wano eyina ki kyekiikirira, ng'era ekisingako obunene by'ebyetaago, nekigobererwa by'oyagala n'okutereka oba okwinvestinga oba okusasula amabanja. Etteeka lino kye ligamba. Njagala ombuulire, oyina ky'ofuna mu kuyiga kuno kwengezaako okutegeeza, oba oyina kyakuyiga kikyojja muno, saba okintegeeza mu comment, oba nyamba onnyigire ka like button. Nja kumanya nti tuli ku mulamwa awamu nze naawe. Kangende mu maaso kutangaazeemu engeri gye zikola era n'ensobi abasinga ye bagifuniramu. Katuwa ekyokulabirako. So katugeze nti mukama wo omusaala gw'okolera eri mukama wo gwe twaniise gross salary gwonna awamu gukola akakadde kamu, era ze zino ssente z'okolera omulimu gwe bakubuuza nti okolawa. Tenkola mu Bank of Uganda, ofuna ssente mmeka? Obukadde 3. Yabeera gross. Kati tugende mu nkola y'etteeka lino, the application. Etteeka ligamba tokozesa gross salary wo, nedda. Amateeka oba ogamenye, etteeka oba olityobodde, abula olina kukozesa kye twaniise net salary. Net salary yaliwa yonoono wammanga. Net salary ye gross salary wo oba omusaala gwo gwonna gwe bakuwa ku mulimu ng'oggyeeko emisolo, kitwaniise taxes. Kati twagambye gross salary wo omusaala gwo gwonna gw'omanyi mulimu gwe bagamba gw'ofuna ke kakadde kamu, bwe tujjako emisolo. Gino emisolo mwe muli NSSF, mwe muli URA egamba nti pay as you earn, naye obirala n'obusosososo obulala bungi. Bwe tugamba nti kitwala emitwalo 2, kitegeeza net salary wo oba ssente gwe zojjayo ku account ne zikudda mu nsawo
y'emitwalo 80. Tuli ffenna saagala obule kyotategedde oli waddembe ka vidiyo kano kazzaayo naye sooka okamaleyo kati ekitumazo kitegeera era nga tugambye kati omusaala gwe tuteeka mu nsawo neti salary giri emitwalo 80. Kati njagala tukitwale nti emitwalo gye80 gikiikiriddwa saako eno y'olaba bwe kiba kipiza gye n'emitwalo gye80. Tuli ffenna tobula. So bwe tugenda mu nkola y'etteeka lino tugenda kugamba ebitundu 5 ku neeti salary wange gwenfuna ng'emisolo givuddeko ze nnina okuteeka wa ebino ebitundu 5 ze nnina okuteeka mu ki mu byetaago bye twatuumye needs. Jjukira twagambye muno mwe muli ebyokusula mortgage rent biki, mwe muli health care mwana yalwadde, mwe muli biki, mwe muli okulya emmere, mwe muli amazzi, mwe muli amasannyalaze, mwe muli okusoma, mwe muli insurance. Kati lino lyonna ettundutundu nga tugamba nti emitwalo gyange 80 bwe ngikubisaamu 5 bwe 50% ngenda ba nsigazza kati emitwalo gyo ana wedde omaze okugayiwa mu byetaago kati osigazzaayo 4 ganaana kyekiddako 5 gawedde kati osigazzaayo ebitundutundu 5 nagwo tulina okugaawulamu tugambe nti 4 bwe gaba gawedde temeka ekitundu ekirala ebino ebikola ebitundu byaffe 30 ku 100 era twagambye ebitundu 30 ku 100 ebigenda otuwa tetugenda otuteeka ku kyetwandiise once bye twetaaga era nga muno mwe twagambye mwe muli akasimu, mwe muli akamotoka akapya, mwe muli ka TV, mwe muli kawingi, mwe muli radio, mwe muli entebe, mwe muli akayumba akapya, obugoye obupya, new clothes. Era nga oba obazeebazeemu mu comment ziba ssente mmeka ebitundu 3 wagana agasigaddewo ejja beera emitwalo bwe mba sibaze bubi ojja kunzijukizaamu ejja beera emitwalo 3. Kati kitegeeza the 20% yalina okugenda mu bizinensi oba mu kuzaazaamu ssente omujja okugenda mu kutereka ssente oba ne mu kusasula amabanja. Era gino gy'emitwalo 10 gy'oba osigazzaawo ng'omuntu etteeka olirabyo litambula okuddiramu gw'atannaba kitegeera. Tugambye bw'oba ofuna akakadde kamu ku mulimu gwo nga tebannaba kuggyako musolo ezo ssente si z'olina okubala abula ezo z'otwala ewaka nga bamaze okuggyako emisolo gya NSSF bamaze okuggyako emisolo gya URA z'olina okutandikirako okuteeka etteeka lino mu nkola era nga mu by'osooka okukola olina okuggyako ebitundu 5 ku 100 eri ezo ssente ezizo ziri ku akawunti oziteeke mu byetaago okuli ennyumba, okuli ebyendabirira by'obulamu, okuli emmere, engoye, amazzi, amasannyalaze, okusoma ne insurance oba insure. Era bwe tukutte ebitundu 5 kw'ezo ssente ze tuyina gy'emitwalo 4 kitegeeza tusigazzaawo 4 mu nsawo oba ku akawunti. Era naago tulina okwongera ne tugaggyako ebitundu 3. Kati bitundu 3 by'emitwalo 4 kikuwa emitwalo 3.
kitegeeza oyina emitwalo 3 gw'osigazza okuteeka eri ebyo byewandyetaaza obubeera nabyo, kugeza ng'akasimu oba kapya, akamotoka, TV oba radio eri abavubuka abeeyiira, eri bamaama kawiigi, obugoye obupya twanise obubaazi byenjogera ennaku zino, bwe kuli ennyumba empya n'ebirala bingi. Kati kikulekawa, kikulekera ebitundu 20 ku 100 nga bye bino by'olina either okuzzaamu bizinensi yo okuinvestinga oba okuteeka ku akawunti eri kwotereka akasente ko mu ddaka kuyambe oba okusasula amabanja. Tutegeerekeze kyakuyiga ki ky'ofunye mu tteeka lino, era oba wakola nti kyukakyuka mu tteeka lino wandiyagadde kwongeza ki obungi na kendeeza ki obungi okusinziira ku musaala gwo, ntegeeza mu komenti. Era nga kye nandiyagadde okusaba nti oba ofunyemu ekyokuyiga nkwegayiridde, ekisooka likinga ka vidiyo kano, ekyokubiri teweerabira ku subscribinga, then ekyokusatu kasheyalingi naddala eri eyo mukwano gwo akiira ku makya nagamba nti ye munywanyi akasente nga kampita mu buyisi nkola naye nga sikalaba. Ka vidiyo kano kakulu gyali, era wabaawo ekirala kiwandiyetaaza okuyiga kyandibadde ki, kintere mu komenti. Ka vidiyo era nja kukakolera, osanga waliwo n'abalala bandiyagadde okukiyiga oba nga wandiyagadde okutangaazibwamu. So kutwaliza awamu yeno engeri abantu abatutumufu oba abagagga gye basobodde okukozesa okubeezaawo akasente kaabwe mu nsawo n'obasanga nga tebayandayanda nga n'okubonaabona kutono. So katusinkane mu ka vidiyo akaddako.